Omwana ono gwe tutagenda kwatuukiriza mannya wa myaka 7 gyokka egy'obukulu nga tumusanze Kalwaliro Kachikoma Medical Clinic mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'ajjanjabibwa mu bulumi obutagambika. Wano we tutegeezeddwa nga jjajjaawe Fatuma Nakatayirwa bwe yeegatta ne bazzukulu be abalala okuyimbya omwana ono endubaale ku kyalo Byafula. Okuleetebwa mu kalwaliro kano abatuuze bamaze kuva mu mbeera ne bategeeza akakiiko k'ekyalo nako akaasitukiddemu. Ate si gwe mulundi ogusoose ku baana b'omu maka ago wabula mu butuufu amaka ago ogo gatooledde abantu ab'omutawaana. Mu kwogerako n'omwana ono atubulidde embeera gy'abadde ayisibwamu mbo nga batuuka n'okumuyiira amazzi agookya. Bakatadde mu binika bampita nawe ngenda okunaaba nga baganjirawo batyenuwe batu. Kuno kwogatta okumusiibyanga ku miggo nga bwe bamusuubiza n'okumutta bamusuule mu kinnya. Ekirawo wali ekinnya nga weekiryawo mu maka kinteekawo amazzi ku miggo. Omusawo naye atubulidde we yafunira omwana ono okutandika okumujjanjaba. Jjajja yagamba ye yamukuba naye omwana agamba bonna babeere wakaye bamukuba. Mu kubuuza ennyo ono atubulidde ng'omwana ono bwe bamuzaala yekka nga kitaawe Jamada Luwagga kwe kumusitula n'amuteeka ewa nnyina ng'eno gye yasanga baganda be kitaawe baazaala wabula nga bo bamaama omu ate nga bakulu. Abaana bano oyinza okugamba nti balinga abaafuna akagoma kubanga bamukakkanako kirindi ne bamukuba nga ne jjajja kwayongereza. Twadde twagala asooka ajjanjaba bino ebiwundu biwone then kati wetumala tumutwale mu scan bakebere spinal cord tulabe oba tebajja affectinga. Olutegedde bino naffe ne tugenda ku kyalo Byafula ekisangibwa mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule okwogeramu n'abatuuze ko n'abakulembeze ku kyalo. Bano balutuviiridde ku ntono embeera y'omwana ono buli omu agyogerako lulwe. Waliwo bwe baamukwata baafumba amazzi ne bamuyiira eno yonna wansi twagenda omulaba ng'atonnya masira. Nangama ze tomulya kavena wano nyenzo kakuba nakwata omugwe ne muga kale mukubi wokubira omwana oyo naffe tugenda kuyisaamu empi. Mbujjajja we yatuuka n'okusima ekinnya mwana muziika singa anaabeera amusse nga yatuuka n'okumusala obulago era ebiwundu abirina. Ne mubuuza ddala oba olaba oyo omwana embeera gy'abeddemu naye bw'afa osuubidde nti oyina gw'oyinza okufuna ayinza okujja okuzikirako oyo omwana n'amugamba ndamuziika nga ye yaŋŋamba mbu ajja muziika ye nga ye. Nga bwe bagamba nti ezinunula omunakkuluga baazitunga kiro, omusajja ono yali agenze kugula mmwanyi kwe kulaba omwana ono n'atemya ku bakulembeze. Ntunula omwana mbuuza omwana ono yabadde ki? Nze waawo nali ngenda mu kibiina natwala obuvunaanyizibwa ne nkubira sekuritale defense Mr. Mawere. Kyokka wadde jjajja muzzukulu abadde mu mbeera eno ye n'okwekangabiriza oyinza okugamba nti baafuuka balongo anti atuuka n'okwatulira abakulembeze nga bw'ajja okumutta. Mukadde naganze nja kumutta bw'ataleka egyemize engoye zonna zisaza zisudde mu ttooyi nze kyekibadde kimunzisa ne mubuuza bw'onotta omwana oyo ogenda kukola otya nagamba nja muziika. Abatuuze bagamba nti nabo bagezako dda okuyamba omwana ono wabula ne balemesebwa. Jjajjawe yanziramu n'aŋŋamba nti yabadde amubonereza ye yamukubye tewali mulala kubanga omwana apama ku buliri. Ate ekirala mubbi ne mubuuza oyo omwana omutabba ki n'aŋŋamba nti oyo omwana mubbi ne mugamba mubbi okusinga bano b'obeera nabo naawe kennyini bakakutwala ku poliisi ne bakusiba ng'obbye ne batabanyiiba enkoko bazzukuluba ate ono ye mubbi ate aliyo ye. Ne ssenga w'omwana batugambye nti naye yagezaako ddajjawo muwala wona amutwale naye omukadde n'amulemesa wakati mu kumulangira. Taata w'omwana mukambwe kubanga ne kololo yamwokya lwe baamwokyaga amazzi ge mbagambye sengaawe yajja n'amunona era ye yamutwala mu ddwaliro Nakalema n'amujjanjabisa n'awona n'abeera naye naye Jamada bwe yalinnya ku kyalo bw'ati nti pa yalumba Nakalema n'ejjambi yamuteme mbu omwana we yamutwala mu Saddaaka. Kyokka bano balumiriza ng'omwana ono bwe yaleetebwa nga mulamu bulungi era nga mukunyirira akirako ekinya ekigudde mu mata. Kuba omwana yajja mulungi maama we yamuleeta nga mwana mulungi nnyo nga yeeyagaza. Batubulidde nti batuuka n'okwekubira endulu ku poliisi kyokka bwe yakwata abantu bano baamalayo olunaku lumu poliisi n'ebayimbula. Bwe baabanona baabatwala basulayo olunaku olu lumu ne twagenda okulanga bakomyewo ne tusirika
tinugati situddamu kugenda ku poliisi tutwale omwana mu ddwaliro kuba twatuukayo nga mu butuufu omwana takyasobola na kuyimirira. Mbu ne kitaawe w'omwana yennyini ekyalo kyonna kimutya olw'okubatiisatiisa nti ye musirikale nga n'abamu obwedda tebaagala kwogera naffe. Era kyemuva mulaba nti abantu bajja beekweka boogera teboogera naye nga kitutte ebbanga ng'amaka ago ku kyalo kuno gasumbuwa abatuuze galeeta empisa ezitasaana. Ne mugamba senga nkwegayiridde omwana jangu omutwale mu ddwaliro embeera ye si nnungi. Senga yaŋŋamba oba omwana wa Jamaada oba afaafe. Jamaada yantamaatama dda. Ekyalo kyonna kyevuma abantu b'enju eno kubanga babafuukira ekizibu. Abaana b'oyo omusajja nakola ki nabeesonyiwa yali ayagala nakuntema kwabo abaana. Wabula omukadde ayogerwako Fatuma Nakatayirwa olwategedde nti tujja ne yeemulula era waka tetusanzeewo muntu yenna. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nga bali ku muyigo gw'abaana bano baganda b'omwana ono ababadde bamutulugunya mu kiseera kino abaliira ku nsiko. Kayemba Hussein myaka 17, Luwaga Gaddafi myaka 12 okosa Serwadda Ajat myaka 9 nga bano bonna bamalamu omusubi tebalabika. Ono era ategeezezza nti n'omukadde ono naye wakwongerwa ku musango guno. Jjajja abadde awangala nabo yatuwadde naye statement naye ng'atulaga badde batulugunya abaana bano naye nga naye tamanyi. Era naye tumuyina nga suspect waffe nawankubadde ate yali ku mulwadde. Kyokka nakkiriza nga kitaawe w'omwana ono kituufu bwali mu reserve force nga mu kiseera kino ali mu kutendekebwa. Azaalibwa taata we amanyiddwa nga James Luwaga ng'ono wa reserve force nga wetwogerera wano ali ku training mu training school ya police ya Olirim. Kasirye bw'ati avumiridde ekikolwa kino naddala okutulugunyizibwa kuno okubadde kutuusibwa ku mwana ono ate okuva mu booluganda lwe. Nti kye bakola kikyamu era omwana oyo gw'oli mu kubonyaabonya osanga ate yajja okuyamba mu dda. Mu kiseera kino abatuuze tebamanyi kyakuzzaako kubanga omwana ono be bamujjanjaba mu ddwaliro nga tamanyi wa kumuteeka singa Mukama muyamba n'awona bulungi kuba maama we naye tebamanyi gy'ali.